bakungubazi bannaffe mwenna, ssebo Supreme Mufti n'amasheeki mwenna, Honorable Muhammad Nsereko muganda wange, ab'ebitiibwa mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndowooza okumpita ne Honorable Nyeko era nga bwe twaze ne Honorable Kabuye tuva mu kibiina kimu kya National Unity Platform n'ababaka abalala ab'ekibiina ekyo n'ab'ebibiina ebirala abangi ennyo emabega eyo, naye ate olw'okuba tuli mu maka ga mukadde waffe omugenzi Haji Nsereko, ng'ate tulaba ku mutabani we Honorable Muhammad Nsereko, era mba nkiikiridde akabondo k'ababaka ba Parliament abasiraamu mwenkola nga amyuka Ssaabawandiisi, so nga njalirizibwa olwa mukadde wange Haji Wantate Luutu abawangadde n'omugenzi ebbanga eddene nga bamukwano ng'ate banywanyi. Njagala okusaasira bonna abantu b'ennyumba eno abakulembeddwa Honorable Muhammad Nsereko. Njagala okusaasira abasiraamu ba Uganda n'abantu ba Uganda. Haji alwanye nnyo kunkulaakulana y'obusiraamu mu Uganda, era abadde omu ku basajja bakulu ababadde balina ebyafaayo eby'obusiraamu gye bubudde n'okuba tooki gye bulaga omuli n'okulwana okufuna okwegatta kw'obusiraamu. Tusaba Mukama Katonda akkirize emirimu gye gyonna emirungi gy'alese akoze, era amusonyiwe wonna wabadde omukendeevu ng'omutonde. Kitalo nnyo ddala. Tusaba Mukama Katonda akugumye Honorable Muhammad Nsereko na bonna abantu b'ennyumba eno, nammwe mikwano gya Haji omugenzi, manye abadde munywanyi wammwe, abadde mukwano gwamwe nnyo, abagumye bw'atyo Allah bw'ateeseteese. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Muzikiriza akazina kakwase Honorable Nyeko, amanya kunyingi muwada omubaka wa Parliament ow'ekyadde Honoris. Mukadde waffe Deputy Super Supreme Mufti atwala wamu ne bakadde baffe baseeka, ababaka aba Parliament abali wano, abakungubazi n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo, abalamuzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala njagala okutuusa okusaasira eri muganda waffe ate mubaka munnaffe Honorable Nsereko olw'okufiirwako omukadde we. Nze nno sijja kugamba nti mukadde we mbadde mumanyi nnyo, naye twagala okulaba ekifaananyi kye kyalese mu mukululo mu Honorable Nsereko. Awo nno kitukakasa nti abadde musajja wa kitiibwa nnyo, era n'ebyo byonna bye tumuwuliddeko nti omukululo gwe agulese nga guyolesebwa mu baana be olw'ebikolwa n'engeri gye beekwatamu. Weewaawo Honorable Mwaddanku Nnyingi akikonyeeko nti yalwanirira nnyo era abadde ayagala nnyo obusiraamu, era nga minisita ow'oludda oluvuganya ow'ebyekwerinda eyalabye General Museveni olunaku olw'eggulo nga akutte abakyala abasiraamu
abato naddala abatannaba kutuusa 18 nga bawa obujulizi obulimu omuntu bwanditunuulidde ng'obutawera. Awo nno ndowooza tulina omulimu munene nnyo okulaba nti ffenna ekiruubirirwa mukadde waffe kye yalekawo ekyokulaba nti buli muntu asobola okufuna obwenkanya nate tulwanira owamu owatali kusosola mu ddiini oba mu mawanga. Ssebo muganda wange Honorable Nsereko, twagala okusaasira wamu n'amakaago wamu n'ab'eŋŋanda olw'okufiirwako mukadde wammwe, era tusaba Mungu mukadde waffe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Bakadde baffe, abakulembeze mu ddiini, abakulembeze mu gavumenti eya wakati, abakulembeze mu gavumenti ey'Emmengo, bakungubazi bannaffe mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekigambo kiri kimu kitalo. Etalo nnyo ebyagudde mu lujja luno, etalo nnyo ebyagudde mu nju eno. Naye nga bannange boogedde, tuli wano okukakasa ab'enju eno nti ewagudde mukadde waffe mujja kubalira ku mikwano n'abantu abakuŋŋaanye wano. Tuzze okubagumya, okubalaga nti wetuli tujja siga nga tuyimira ffenna mu nsonga ezimu oba endala, ate era n'okubasabira okubanga mubeera bagumu mu kano akaseera ak'okusoomoozebwa. Eddibu ly'okufiirwa terisobola kumanyika, oba obulumi tebusobola kumanyika. Ne wobanga buli lunaku obadde ofiirwa tosobola kutuuka n'oguma, buli muntu akuvaako osigala oluma. So twongera okubasaasira Honorable munnaffe, okusaasira wamu ne famire, naye tusaba Allah agaba byonna era yatutonda alina pulaani nnene nnyo zateekedde era zituyambe zitutuuse ku ebyo byonnaffe byetulubirira. Mbeere bulungi kuba Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Erinnya Kabuye Frank, MP Kasanda South, Shadow Minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga ly'Uganda.